الحمد لله والصلاة والسلام على من جاءنا بالهدى وهو محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وبعد. Bagana betibwa abali bambuza hijama ekitibwa okwelumika okutuufu nga tuvudde ku kwelumika kw'abashiriku kwe bagamba nti batujjamu ebintu naye nga batufeera bufezi. Kuno kwe kwelumika okuli sunna nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwe yatuyigiriza okutuufu, okujjamu ebisaayi ebyo ebibeera ebbali w'ennyama ebituleetera endwadde n'amagini agamu we gwekweka, era nabbi yatukubiriza tubeere nga twewunyisa nnyo nako, era kwe tuliko wano era kwe kuli sunna. Ebisigadde byonna bye bakulimba nti bakugjeemu ebintu bigudde wali, simanya bakugjeemu amakonkome, ebyo byonna batil, bulimba. Ekyamazima ekituufu kye kino nabbi kye yatugamba, era mukyekwateko basiraamu. Wonna woofunira omusiraamu ng'asobola okukulumika okukola hijama eno, beera nga ogyekwatako nnyo. Mwonye endwadde Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba mwonye endwadde zammwe bil hijama, n'okukola ki? N'okwerumika insha Allah. Kufulumya endwadde nnyingi, endwadde z'omubiri n'endwadde z'amalogo n'endwadde ezifaananako ng'ezo insha Allah. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.